Agaliwo Katikkiro Charles Peter Mayiga ebintu bimwononekedde buli lukya byongera okumufuukira bukyanga alimba Abaganda bukyanga abatambuliza ku bulimba kati ate nno kabikkuse bubikkusi anti omusirikale abadde akulira ejje erikuuma Kabaka oluvannyuma lwe yabuze n'anoonyeza atamanyikiddwako mayitire aye n'avaayo ne yeetema engalike Mayiga yennyini nti amanyi omusirikale gy'ali era ye yamuwadde olukusa okugenda obuwanganguse okufuluma eggwanga Uganda kati n'ebigambo bimusobyeko kubanga obwedda byogerwa nti omusirikale ono ne Mayiga balina olukwere bapanga okulanga basaanyawo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kakati ate gye bijjiridde nga Mayiga adde abyegaana ate bimaliriza nga bimutuddemu ng'akkiriza nti ye nze namusayiningidde n'afuluma n'adduka eggwanga Uganda ensonga ki eyamuddusizza nze naawe kati nno bwino wuno afulumye anti omusirikale gye yaddukidde ate ebigambo byononese avjeyo bwino omukambwe alumika Mayiga n'okwongera okumulumiriza okusaanyawo obulamu bwa baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kale tutandikewo tutya ebigambo owuliriza n'obwegendereza kubanga bikulu Bannayuganda mwenna n'Abaganda mwenna bali mu Buganda mbalamusiza kansipenti muli bulungi mwebale kola olw'ennaku z'omwezi ziri 17 z'Akwakkwaka ku mwezi gw'okutaano mwaka 2024 kansipenti muli bulungi mwebale kola mulimu gwa kubanja Ssaabasajja Kabaka lwankubadde nti mulimu okubuzaabuzibwa abantu aboogera ebikikinike n'abeewunzisenga ebiwundo wasanya Charles Peter Mayiga njala kutegeeza olina ky'otamanyi you are missing a point nga bwe nakugambye ku lunaku lwokusatu Abaganda boozanyirako essaawa zino abali wakati w'emyaka 4 ku 45 bakola ebitundu 7 ku buli 10 Abaganda abaliwo essaawa zino nkiddamu wasanya Kaloli Salonga Mulengija Peter Mayiga Abaganda boozanyirako essaawa zino be Baganda bali wakati w'emyaka 45 bano Abaganda tebalina Kabaka yenna gwe baali balabyeko okuggyako Ronald Muwenda Mutebi II abasigadde bonna tubadde tusomako basome era nga n'ebikolobero byabakolebwako ne byafaayo tubimanyi kati olw'okuba nti olwo Kabaka gwe tulabye nga tusinziira ku byafaayo ebyaliwo bakatikkira abeetamu bikolobero by'okutta Bassekabaka tolina gw'ogenda kulimba Muganda aliwo essaawa zino kyogenda musiba akatambaala ku mumwa kizibu nnyo empisa gye bayisaamu Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa tugimanyi bamuwa butwa empisa gye bayisaamu Ssekabaka Chwa ne Ssekabaka Mwanga tugimanyi bulungi nnyo kati tolina gw'ogenda kulimba nga generation y'essaawa ya myaka 45 nga erabyeko Kabaka omusirwani mwena Mutebi owokubiri nga basigadde bonna babatawusi nga ate ne history tumumanyi jjajjo ojja kuddamu empalo odduke takutokota wooli ekyo olimba mukulu history tumanyi twamusoma Katonda Kabaka ffenna abasinga obungi gwe tulabyeko mwana wattu ate abadde atuwoomera antiiru mu mwenkwezenge emuzze okukyankalanya Obuganda kati kabikkuse vidiyo entuufu ketandike olwaleero oba okuva jjo mwadde muzze muwulira ebiboozi ti Mayiga yazze ku TV n'agamba Kabaka olwava ejjama nekola abasobe n'akyamako n'agenda na bibi okuwummulamu naye nga ffe betwali bagamba dda ne baleeta ekifaananyi ky'omuntu agenza okuwummula tubagamba nammwe mwerabireko tugenda bakayanya ne tusirika naye obulimba busooka ate amazima ne gasookayo omukulu ono mukulimba tena mukwatira nsawo njala tugende nkula mwenna abali bagobera programu yange eri muli mulandi mengo kati mekati wezeena mbadde nzija mbabuulira butya Museveni lwe yajja butya Museveni Mayiga bajja abambowa ku Kabaka ne baleetako abasirikale ne mbabuulira nti Museveni ne Mayiga bakola enteekateeka ejja bambowa ku Kabaka ne bateekawo abasirikale baabwe muwuliddeko omusajja gwe bayita Edward Ssempijja yamiise musuwa dduka nga badde baga nti yakulira abasirikale bakuuma Kabaka omukulu Felix Kulayigye yagambye bw'ati wuliriza bulungi nnyo naye ng'ekyo tunakikola katutuma abasobola okutuukirira gy'ova oba butukusobera okubeera okutegeeze bezina kwena kwabye mu ng'otumubala awe without official leave wagiya awol kati abo bwetumala okutuma message ya awol tuteekawo board of inquiry office ono lwaki yabula ddala yabula oba yabuzibwawo tugenda okukwata nti yabuze naye nga yabuzibwawo so we leave the channels of tuleka okunoonyeza kubeere ku gazi
kuzuula nti ddala yeyabula etumuli strength olwaba tuse desata kati desata office ajja kuwenjawulo namba b bw'otumira omulimu ogw'enjawulo special duties nga sempija gwabaddeko kapiteni sempija ate olina obuvunanyizibwa bwankizo nti omwana wakasi obuvunanyizibwa obw'enjawulo ekyo tugenda kuba budde butono mukulu Felix Kulimbaje azini mukulu Felix Kulaije kigambo lai kitegeeza kulimba kati mu Luganda otugamba nti Felix Kulimbaje mu Luzungu kibira Felix Kulaije is good at lying but no worries wasanya kwa Charles Peter Mayiga njala soka kutegeeza nti tugenda kwambula n'oli moto mulekebwe tutya ili taxi abadde bazibango bere banga byonna nzize mbagamba nti omukulu ono Edward Sempija yabadde akulira ekibinja ekikumusabasajja Kabaka omukulu ono yeetaba mu bikolobero okuba nti abadde akumira Ssaabasajja Mbwambe omukulu ono yeetaba mu bikolobero ebyokubbanga ebimera Ssaabasajja Kabaka mwejja n'ensimbi enkalu hadi kashi mu dola jiddam omukulu ono yeetaba mu bikolwa ebyokufutizanga Ssaabasajja Kabaka tamukkiriza okwetaaga ku biragiro bya Museveni omukulu ono abadde ng'asomolera bya Kabaka ng'abiwa mu bya Museveni era omukulu ono yeetaba mu ekikubba ensimbi za Ssaabasajja Kabaka enkalu eza dola n'abalazo kyatinkula akabanzi ka Ssaabasajja Kabaka n'agoba omusajja ono kuba mukuuma Mayiga n'asindika Gaayo ne Tanzania ewaabwe ey'embaziba agenda afune ku ddagala va omwange era namala wiiki nga bbiri n'akomawo bw'akomawo n'agala adde ku ki kugaalira Kabaka namuga ntaye omukulu ono n'abeera mu Mengawo nga waali kati wabadde mu Mengawo nga bwali Mayiga ng'akimanyi bulungi nti omusajja ono amanyi ebintu bingi ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka n'ebikolwa ebyakola wa Mayiga kati njala sooka bazzaamu Katonda Mayiga soma bulungi nnyo mu nkola entuufu ey'amagye ne UPDF Act esoma wet mukama we yabeera CDF ompulidde bw'abeera CDF buli kintu kyonna kyakola alina okulipotinga wa CDF yalina omuwa olukusa okukola ekintu kyonna naddala nga kisukka ku ddute gye bamusindika okukolako omusirikale wa UPDF yena takkirizibwa kufuna orders kuva wa private wa muntu gwe bayita civilian kati njala sooka bategeeza ne mu UPDF Act etteeka lisoma nti any serving UPD officers is not allowed to cross any border of Uganda without authorization from his boss. Etteeka erya UPDF Act litegeeza teri musirikale yenna wa UPDF akkirizibwa kusala nsalo ya Uganda nga tafunye lukusa kuva wa CDF oba akulira amagye. Si bwe guli era etteeka lisoma nti omusirikale wa UPDF tateekeddwa kufuna order kuva wa muntu yenna owa bulijjo takkirizibwa. Kati amagye gavudde gagamba nti Sempija yabuze talabikako era bamunoonya olw'okuba nti ekiri emmengo kitokota si kisaanikire omukulu wa Ssanja Kalulu Charles Peter Mayiga ng'asinziira ku mitimbagano gye yagambye bw'ati bwe mitimbagano gibadde mingi nga already kati awakanya echa ame spokesperson Kulaije nti si kituufu yagambye bw'ati kansuka babasomera mu Uganda. The Prime Minister of Uganda Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja has said that the head of Kabaka Protection Unit did not disappear as alleged by Afande Felix Kulaije, who has already declared him a wanted person. Salonga Mulengeja Mayiga said Captain Edward Sempija went for further studies abroad. Officially wrote to him about, however, sources say that Sempija fell to the exile in South Africa after being implicated in money deals in Mengo. Wano bagamba bati nti afutubadde ku bwakatikkiro wa Buganda Salonga Mulengeja Wasanya agambye nti omukuumi abadde akulira ekibinja ekikuma Ssaabasajja Kabaka teyabuze nga omwogezi w'amagye Felix Kulimbaje bwe yagambye nga bwe yamulangidde nti yabuze nti laba mwetaaga. Salonga Mulengeja ayongera mu maaso n'agamba nti Captain Edward Sempija yagenze ku misomo emitongole ebweru era ye ng'omuntu yamuwandiikidde era nti yamufunidde sikaala. Kati kambannyonnyole. Teri muntu wa bulijjo asobola kufunira scholarship mu sirikale wa UPDF. It is impossible.
era tere musirikale wa UPDF asobola kufuluma ggwanga tategeeza mukama we. It is impossible. Ekyokubiri, omusirikale nabo bagenda okufuna scholarship either va mu UPDF nga bamusindisa ogenda okusoma bwe bangeri private nga ye ebera yintano mu ggwanga wakati. Kati Mayiga bwagamba nti yafunidde ono scholarship ngani era ye ngani oyagala kungamba nti Mayiga kati osinga CDF w'amagye ga Uganda era osinga kulimba gy'obuyinza ng'eyavudde okola statement ani afuulinga ani. Kamba somere y'Oluganda egamba bwete afutubadde ku bwakatikkiro bwa Buganda avuddeyo n'atangaza nti akulira ejje erikuuma kabaka erya Kabaka Protection Unit Captain Edward Ssempijja teyabuzeewo nga abali ebweru oluvannyuma lw'ejje lya UPDF okulangirira nti ono anoonyezebwa. Wasanya Karisano Gamulenge agamba nti ono yagenze ku misomo emitala w'amayanja oluvannyuma lw'okufuna sikaala nti era yamuwandiikira mu butongole n'amutegeezaako ng'omwogezi w'amagye lya UPDF spokesperson Quick Flyje wavaayo nga Flyje yavaayo n'aganga 15 n'ategeeza nga 15 Maayi nti Kapiteni Ssempijja yabulankanya okuva mu mirimu gye era anoonyezebwa. Kati mukulu ani alimba bonne kati mutegedde bulungi. Kati ndi wano kutegeeza eggwanga muwulire bulungi nnyo. James birungi kwoli Felix Kulimbaje kwoli bannayuganda kwoyo bali kamba wa mawulire amatuufu. Omukulu ono Captain Ssempijja mbagambya ba sente za Ssaabasajja Kabaka n'ebiwandiiko eby'omugaso byabadde ng'asomula n'abiwa Mayiga n'abiwa Museveni. Era Kabaka yali yamugoba dda abadde bazze bangoberera. Kati njala tegeeza Felix Kulimbaje ne mukwano gwo Charles Peter Mayiga kumwe simanyani asiwazaani. Mayiga atuuse okubanga alina obuyinza obusinga obwa CDF. Kati wuliriza. Njala tegeeza eggwanga n'abantu mwenna mbategeeze nti omukulu ono Captain Edward Ssempijja ono yafulumye eggwanga lya Uganda nga bwetwogera essaawa ali mu ggwanga lya Amerika. Eno gy'agenda okuva engera eggwanga lya Canada mu biseera ebitali byewalako ayinza n'okwekoonako mu Europe. So singa bwe baga nti ali mu South Africa oba nti tannafuluma kuba sooseze muyina bbiri nti ali mu ggwanga lya South Africa oba tannafuluma yeekwese. No, omukulu ono yayingidde dda eggwanga lya Amerika gyagenda okuva yosolose Canada mwenza n'omulyako ko mu Europe gye bujjawo katono nnyo. So njala tegeeza bannayuganda mwenna n'okuma kutukwa Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti omusajja yakunyagulwa n'akutulugunya mukulu Edward Ssempijja kapiteeni yayingidde dda eggwanga lya Amerika era gy'ali ali abutaala kuba temusobola mulaba atambula yeekwese n'olw'ensonga eyo muwulirize bulungi ku nsonga tebakulya ssente zo. Naye buli muntu ogenda kwebuuza ono yasobodde atya okufuluma nga tategeezezza bakama be. Ekyo ku mbeera eriwo ya Ssaabasajja Kabaka buli muntu amanye ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ng'amanyi kiyinza omuwunyira ng'ataabadde ali kumpi ne Ssaabasajja Kabaka obanga akozesebwa n'oba musiru mutooletoole naawe oyinza okwagala bingi musuwa bikugwa enkoto bwetyo bwenja okugamba. Engeri gyafunye mu visa simanyi sijja kukulimba aho bankulimbi naye kyomanya ali mu ggwanga lya Amerika bw'anaava engeri eggwanga lya Canada. Kati Felix Kulimbaje tebadde okubuzaabuza mu musajja mu Uganda yeekwese kino is in the USA from there to Canada but later on he can end up in Europe according to my sources tubuza mutegedde waabo. Kati waliwo n'ensonga era gye bali tumanyi kandi bategeeze okusinziira ku sources zange n'omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama naye gwe yagoba omukulu Douglas Mukiibi naye abadde abuze okuva olukiiko lw'amajja lwe yayita Mulange Mengo gye bakubiza ebuzo mu Ssaabasajja Kabaka gyali. Omukulu wa Douglas Mukiibi ne Kapitaani yamugobanga mu kwasomera ebyamabye ne niti olukiiko lwali Mulange Mengo lwaggwa lwa Buganda lwaggwa akawungeeza ako mukulu Douglas Mukiibi ne Mukabasa Charles Peter Mayiga kamera zange zabagoberera okuva Mengo ne zibolekeza mpaka ku Sheraton Hotel mu Gardens bali batudde nga waliwo basinkanawo Christopher Damulira James Birungi ne bitongole abala okutesa kikyabazaako ono Chris ono Mukiibi
emotoka yamuleta yali UC muzimanyi za State House nyamara kwogera byo bingi nnyo omuntu okwanda banyakyusa mu nkola bagenda kutwalamu Ssaabasajja Kabaka bagenda mujjawo meeting bamekeza Mayiga yali aseba tebasobola okuza mabega okulaba Ssaabasajja Kabaka yamugamba wasayidi endaga tasobola kuza kigambo kyonna kwa Ssaabasajja Kabaka Abaganda abatali pressure okubanja Ssaabasajja Kabaka ne mutaka Ssaabasajja pressure kuna bo rennyini wali wakubiri ng'olukiiko oluwedde mutula bulungi emmotoka yaleeta omusajja ono Douglas Mukiibi yamuvuga emutwala mu ggwanga ku kisaawe mweyitamu nalekera mu ggwanga erya Canada era mu ggwanga Canada wali omusawo gwe badde bakozesanga okuggyako eddagala erisobola okuzzaako katono emisinde okusaanyizibwa okufa Kabaka kwadde kutambulira era omwami ono mu ntambula y'endeserezi bamukwasa obukadde 480 okugenda okukola ku nsonga z'okufuna kye tuyita reverse antidote esooka eripansi n'okatono speed Ssaabasajja Kabaka wabadde afuna yafuna obukadde 480 era omwami ono ennaku bbiri bw'obadde temukyambula abantu bonna munaku bbiri yakomyewo ng'era be bakudelegation egenda okunoonya Ssaabasajja Kabaka gyali basobole omuwa eddagala lino lisobole okulivansingako katono ku speed Ssaabasajja Kabaka badde akola kijja badde agendako mazima ga Katonda kugulunga n'okuba okutonyera wasajja Kabaka kyasipirwa yasaba omulebejja John Katende Kiwali Male Sakage Agnes n'abaloga mwenna ne mukulu Baale Mugera bawasawa Sakage wadde kimanyi bulungi nnyo enteekateeka ne Ssaabasajja Kabaka tasukka ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano mwenna mubadde mukimanyi nti empologoma ya Buganda tesukka ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano mwaka 2024 nga mukimanyi bulungi olwakazito kembataddeko olwakazito banamerika babataddeko olwakazito basipologati babataddeko ne mubeera mukaniki muntu ne musindika ono omuwandiisi wa Kabaka omuwandiisi wa Kabaka agenda afuna eddagala lisobola okuzzaako katono era muli munteekateeka egenda musange mumuwe eddagala at least asobole okufuma ku bujja ku nnaku ze bamuteeseteese nesi kati nekyesimanyi kinaasoboka mwateekateeka ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano guno olaba musanvu muzadde buli ennaku 10 zokka musanyewo Ssaabasajja Kabaka era mu kusinza ku information gye nnina essaawa gye ndaga nti Baale Mugera Sarah Kagere Agnes Nabaloga John Katende Peter Mayiga Apuli David Wasajja mwali mwakozedda ttiimu egenda okubeera nga ye administratinga oba okuteeka enteekateeka eziika eddamu okufuga Buganda ng'ekigendera kyammwe kya making sure nti mulambuyira Buganda emyaka ebirala 20 nga teri abakoonako nga mumulidinga omusala wani afulumwa Mengo ani ayingira ani akola kintu ki ani akola kintu ki ng'abantu bonna basinga obungi maze obasaidilayininga ku kimu kimaze mwakola endagaano y'ekiseera nga badde mwezi 28 omwezi guno ogwokutaano Ssaabasajja Kabaka lwe badde bavuunika entamuye nga bwomanyi bwe nakugamba nti olabanga omwana omunafu ewaka atandise okukola emirimu lunaku olina ogwotamutumye manya nti waliwo ekimugoba ate kiba kinene basaba banyabo emikolo Mayiga gyali mukola mbulanga emmengo gibangawo mukolo after mukolo nabagambye ku lwokutaano ajja kufuyita olukunga luvubuka babateekemu sente era abweddana steye nabukimu galina kikola nabwalina kikola mu bulanga emmengo ate wadde luludde manyizibwa information nga ne n'obujulizi kwebuli sagala banyi banda muyayogedde kino nga tekiriko julizi Asoganya kunyongera okubalansa erinnya lyange Zina Mali Vivian ali nabateeka olukiiko lukulu olutwala abavubuka mu Buganda ate era nga ndi muwuliriza Ssaabasajja Kabaka yasiima negatta ku kitongole kya Ssaabasajja kya CBS nga bwe neebyo amateeka abakulembeze abantatuwezaayeza tubakukulanye namugenda okulayira zamutegeere nti ekirayiro kyogenda okuba leero tekyanga ekyalikuba y'obuweeza bwa mukutongole namusuubirwa okuba abeeruweereza nga muweereza n'omutima gumu n'obumalirivu ate nga mujjukira ekirayiro kyekugenda okuba leero obudde bwonna bagaliza buwanguzi kangende straight ku mukolo gwenyokuva saagala kusala kigambo naki nga sirina bujulizi olunaku lwa jjo bwe baseerabidde nnyo Mayiga n'akabinja ke konna omulidde mapuga Masayas yabadde Mayiga yabadde ku BBS telefina nga ono mukozi we ambuuza ebibuuzo eri kinana mu katonnyeza ebbiri mpuga de mapuga gajaali oba kinana mu munaana ng'eri waliyo Abedi Wanika eno simanyi wala waliyo George Simba Bimanga bonna Buganda bagifudde bize naye nekikimu kimukweka akatali kaba magumbo lyosuula mu mulyango sipiidi ng'esuse njagala bagamba ekigambo kimu musindisa abantu okutiisa abaana bali ku social media okutabira nsonga za Kabaka ffenna tetwewunzisenga gugu nkugamba Abaganda abali myaka 47 bakola ebitundu 75 ku kikumi abali Bwakabaka Ssaabasajja Kabaka emigamu tebiwokuli abasigadde Obwakabaka bwe basoma ku busumi eri gye bwasaanawo n'ababusaanyawo bamanyi kati tosobola kubuzaabuza bannayuganda sente osasudde bannamawulire osasudde TV osasudde buli kyokoza okuzaabuza abantu ssebo olimba tetugenda kuzikiza njagala musabire nnyo omukuumi Kabaka bwe yali yeesiga ennyo omukulu Musaazi tegeezebwa okusosoza nti Musaazi naye yaweebwa obutwa mutabata kukiza abeerewo naye kujulizi musabire omusajja wa UPDF bakola kisomali abala muzikizeeyo ekigaana mutwalako kalamoje nekigaana bageza okumusoma endizeko nekigaana basizeewo muwa kanokawulire naye agende mukama we naye ekikutta obudde kigenda buta Mayiga ne bw'onookola otya omaliseera oya togenda kola ekikyo kikola bino bigambo wagambye ng'oli ku CBS bino bigambo wayogedde nga bakubuuzizza
njagala ekyo kyembadde basomesa kyeta facial expression ne body language mu kirungi nnyo kansoke mbazanyi akatambe kalugayogera ng'ayogera ku kaseka wa kintu mulyoke manyi kino kye bayita premeditated statement emboozi enteeketeeke nga bateekateeka ku kiki ekijja nga bagira mu bujulizi kankabazanye abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka Wangaale baali nnono kabaka kintu yamala okutereeza bye bitambulira muliro n'agenda okuyigga teyadda beyalina ngo ne batayogera bagamba ekintu wabuze abamu bagamba bamutira abalala nti ensolo ze zamutanga ayigga naye olw'okuba batya nnyo bagamba kugambi Ssaabasajja Kabaka Wangaale abanyeriye bali balime kulowooza nti Buganda evuddemu omutawaana gye kyatandikira emyaka kugenda mu lukumi nina akantu kesaakwatamu awo mukulu owakabano Mahega abaleeta engombo egamba nti Ssaabasajja Kabaka Wangaale yali nnono waliwo ebintu bibiri byanjawulo ennono yanjawulo n'abantu sako obulombolombo obirungi no kati bwetuva awo n'ogamba nti Ssekabaka Kintu bwe yagenda yali alaze yabula nekigamba nti yagerageza kuyiga ensolo n'emutira taata munange wakabano teri kabaka wa Buganda yeyigira mu Buganda tabangayo mu byafaayo kabaka bamuyigira buyigizi nga n'ekika ekiyigira Ssaabasajja Kabaka kimanyikiddwa n'ekirunda ente ze kimanyikiddwa n'ekikola buli kimu kati ogambe Ssaabasajja Kabaka Kintu yafa ng'ensolo zimusaalinze kuyigga mayiga kugaba Abaganda otulaba kamatu otutadda lubu abaganda ngewiga kale ngewiga nafa ng'ensolo byera nabo ogamba nti waba ekigambo nti Ssaabasajja Kabaka Wangaale boteba ne mwaje komanda akulira amagye kimubeerera kizibu nnyo okudda nga bataliyani ye abasirikale bonna byagenze bafudde it is impossible era ebisinga obungi balwana mpaka bole bati osobola nti yali akulidde ensolo yamotta bane bakomola banyumiza emboozi mayiga bakabaka Buganda bonna bayigire era n'ekika ekiyigira kabaka wekiri kabaka atayiga bayigira muyigire kati mu abanyabuhanda abaaka bano abatasobola kumanya bulombolombo na nnono mutuleeseko obuzibu kati bw'ogamba nti abagamba nti Kabaka Wangaale bo baawona batya goza bakituga nti wendi bwa walibwa kati yeyagwa bo ne badduka abali banokulembera akabadde abaleeta engombe egamba nti Ssaabasajja Kabaka Wangaale baali nnono ennono si bantu nedda abantu n'ennono weeri ennono tugoberera ngoberera ate tuyigandike bati tusomesa naffe tutandikire okuyiga wabula mbweno tugenze mu maaso n'agenda okuyiga kabaka yadda beyalabo ne bayogera ani bagamba kugambi kintu abuze abagamba bamutirayo abalala nti ensolo ze zamutanga ayigga naye olw'okuba batya nnyo bagamba kugambi Ssaabasajja Kabaka Wangaale abanyeriye bali balime kulowooza nti Buganda evuddemu omutawaana abasinga bagamba yafiirayo bamutta ababaga nti ensolo ze zamutta Mahega mu Buganda kituyita okuyigga tumala kuziga bwe tumala okuziga ekibizigisa kyekiri wano kala kikomimira omukulu Mayiga wakabano ekibizigisa kwe kumanya kika kya nsolo ki kye tugenda okuyigga era tugoba bufu bwa nsolo eyo nabigere ne tumanya nsolo ki twawula engabi twawula embogo twawula buli kisolo kyonna ebigere byakyo tumanya ensolo gye tugenda okuyigga efaanana etya ne tumanya ekisaka mweri ne tumanya obudde bwegenda okulya oba okunywa n'okudda okwewunzikako bene bijja oba tukizirukiza ku makya oba kawungeezi nga tukozesa embwa entuma n'amafu teri mu Uganda asobola kwenganga nsolo esukka mu embwa agenda kuyigga nsolo zisukka mu 10 mu ensolo ze zaamutta zaali mmeka era tuga nti Kabaka Kintu yali musiru nnyo ogenda okuluma ensolo ng'alimu ensolo zisukka mu emu tumala kuziga oba okuziga okumanyi simanyi sajja watuufu tudde mu kifo ekyo kyamu okuziga omanyi okuziga kale mu luzungu okuziga kubayita ndoza nkikunyonyola kyo mu luzungu ndoza naligende okukola research ku kintu kyogenda okutta naddala ng'ebisolo kati Abaganda kutuka okuziga osooka n'ogenda kati obaganda nti sienda kulwako katugende wano bye bwayogedde evira mu bibera mu lulimi obubi amaaso egenda kunya bigambo kwajala batera masimu nze ekyebisale simanya nkono mu Bwakabaka naye ndowooza owekitiibwa Walusimbi bwe yakwasibwa Ddamula ng'ogera ku kwasooka nga Katikkiro mu lukiiko ndowooza gwali mwezi gwa 28 si yenjagala sorry monde monso nyota si yenjagala yenjagala ino Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya Ssaabasajja Kabaka gyali ayogera okuba obulungi
nabagamba mu mwezi ogwokunanga mukaaga nafuna ekiwandiiko kyamukirekere bamawoti sagali era alibayo eyo ate okulaba ababeere kumpi kamulabye nga aliko enamibia eyo gyali naye abasawo bamulondoola tebagala dde ku mirimu okutuusa bwanaabeera mu mbeera babasawo gye balowooza nti asobola okumukola emirimu gye gya bulijjo abantu bangi bamanyi kabaka alina emirimu mingi oba abantu balowooza nti kabaka akeera n'atuula mu ofiisi ye n'akola emirimu era alina emirimu mingi nnyo era tumuwa lipoota mpitirivu n'ebyokusoma biki bingi era bimukuuya n'okulaba abagenyi kabaka alaba abantu bangi nnyo abatajja mu wano ku terefayina kale emirimu egyo giba mingi gimukuuya okusinga abantu kye balowooza abantu balowooza okuba balaba katikkiro buli wantu kabaka bakeera kukola kati abasawo tebaagala akola emirimu egyo kubanga bw'okoseka mu luusi n'owummula ate emirimu gya kabaka oluusi giba gyakulowooza omanyi abakulembeze mirundi mingi baba n'omulimu ogwo ogwettako okulowooza nolwako byosalawo abantu bangi omanyi nti obwongo okubukozesa kikoyanye n'okozesa emikono singa obadde okubiriza enkiiko n'abantu babakuwadde embaga ezirimu ebirowoozo ne bakusawosawo obule ogenda okuzibya obudde ngokoye kaakati abasawo tebaagala akole emirimu gya ngeri eyo baagala omule buwumuza okutuusa n'abeera mu mbeera nti emusobozesa okukola emirimu gye nga bwe gwabanga edda naye nga gyali era alamula obuganda abulamula bulungi kati awo kitiibwa nange wenkubuuliza naye bw'okola emmengo oba ebibuuzo ebitutomere ebimu nga tetusobola biddamu ebimu nga tusobola biddamu ku sande wikeno olwa tujja era gyali alamula obuganda abasawo bamugamba agende namibia twatwadde kabaka agenzewa agenza namibia era bamulondoola kati wana mulenzi wekoze ebintu mmengo wano sa weolaba ejamani nga ffe twekwagira nti ali namibia nga gwe toyogedde nti kali namibia osobola mulonda namibia era ate bakola ebisawo zino mukubanga alina emirimu mingi nnyo era abantu bangi nga bukyanga abalagadi ng'oli mutina n'abalala nabambejja n'abaana bakabaka bonna tebakyala basabasajja kabaka emyaka gino gyonna tebakyamulaba abataka tebakyala kabaka abalala bambejja tebakyala kabaka tebakyala kabaka kati biki byogera musajja gwo tetugenda kubaawo kati mumpulirize bulungi nnyo basebo n'abanyama nze kisooka siitiisibwa oba oli mumbejja oba oli mulangira oba oli munajjafuzi oba oli munyamwanda tayagala buganda ng'oli erowooza kisobola okuntiisatiisa mu nsonga za buganda nkugamba nze sitiisibwa ekisookera ddala ku lwa buganda lwaki kinkakatako nga muzibu wa buganda okulwanira eggwanga lyange n'okulwanira n'amalobera Ssaabasajja Kabaka tetujja kukkiriza bwakabaka bwaffe busanizibwawo otusoose okulaba ku bulamu bwaffe tetujja kikkiriza bibiri yasigala okulikoni kati bwali bakuzaabuza oba ebintu bateeka mulange buli kunaku nejotegerwa nange tetujja kugamba mwabewunzise tetuli mugu tuwunze kamisa n'ekyo tubuukabuuka nedda essaawa limu nnya tuba tulema tulaba n'ekyo tulaba kati mwenna abali mu kika ky'ebiwunga bewunzikiriza ekyo lemmooza nti musobola okutambula tetugenda kukkiriziganya mmwe wali mukwatira muleke okukiriza bisango namwe muyineko kira Ssaabasajja Kabaka bamuza afana Ssaabasajja Kabaka mwa bwali oteka information afumbe y'omutonfu yabigire mu enkanya ki evumbe tetwandyetaaze nnyo muntu okutiisatiisa muntu alese information okutegeeza abantu bane nawe leeta information bw'okakasa abantu ku kiki kiyogerako mulekerawo okutiisatiisa nze bwentuuse banaga tufuuse ebbwa lya mumpataanya z'amakundu nenyiriro tasobola lyejjanjaba okugjako omusawo nkiddamu essaawa zino tukutte ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka omubanja n'okutubuuliza okwabadda Uganda gyali tufuuse ebbwa wakati mu ntabiro y'amakundu nga lina makundu tasobola kuyejjanjaba kuba tasobola kuyingizaayo okuggyako omuki omusawo ati mutujja empola n'onjula Luganda wera omwana asaasanyiza entu ng'onjula Luganda okulungi essaawa zino tufuuse ebbwa mu mpataanya z'amakundu nga lina makundu tasobola kweyeraba okuggyako nga musawo yamujjanjabye ne bw'onooleeta endabiso gy'omuyita endabwamuntu mwera tosobola kuyaba bantu okuggyako nga musawo kati abali mukutiisatiisa bikibikibi mugende mutiisa bannyammwe kubanga gye bali ffe tetugenda mutiisa ekirebo kino tugenda maaso olwenda kuzo ziri 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 kyolima okko kyekimutta amaaso mulina 2 n'ennyindo mulina lwakuba nti eriko emituukiriro 2 kyemuyita emidumu omwa mulina gumu amatu mulina 2 gwe mwalina enga 2 ekola bulungi nnyo omulamuzi omutuufu atali azaamanya kubayita obudde munaku z'omwezi enjogeredde muyinza otwala ekiseera ekiwanvu nga temuzizeemu okuba ku kimunye ku Ssaabasajja Kabaka abasajja n'abakazi mwenna abali mu diaspora abali mu South Africa abali Namibia abali Botswana abali Dawa mutandika okutindigga ng'abagenda okulabaga enamugonda z'omwezi 3 ogw'omukaaga Ssaabasajja Kabaka oba omusajja Kabaka oba olinamu ssente oba mukola mutandika okunoonya empologoma ya Buganda wonna we twagala kutwala mpologoma by all means tukola akamanyiiro okusinza ku fukino gyefunye muyinza okutwala ebbanga temuzizeemu okulaba Ssaabasajja Kabaka mpulidde bulungi ensonga zino muziggyemu obuzima kubanga twagala Ssaabasajja Kabaka mpulidde bulungi naawe atambuza Sima Buganda Law Foundation okotakota mu Galumonde mpulidde bulungi nnyo muyinza okutwala ebbanga nga temuzikubako kimunye ku Ssaabasajja Kabaka okusinza ku nteekateeka y'abantu
ebyo bagambye muwuli mulungi nnyo lero Ssaabasajja Kabaka agenze nabyo byakuwumulamu okuwumula kubeerako ebbanga eggere Ssaabasajja Kabaka mubeere nomule ye muntu yagenze ku vacation okuwumula zeze bwezi yagendamu kula amatu owulirize bulungi notegeere bagambye nakuza omwezi zibadde ali munaana mwezi gwokutaano natasukkawo ngetekateka bakimala ndiruka sakate Agnes Nabaloga David Wasajja omukulu baloba kabamumenye bulungi nnyo Saloga muligeja wasanya ko Testamiga omukyala Sakagere Agnes Nabaloga David Wasajja Puli kuliko John Katende wamasibwa kuliko David Mpanga n'abalala abijja konna kadenga abdi ekali mu teekateeka abasobola okufuna access ku bantu abadde mu byako n'omutanda bajja kuwulira nti Ssaabasajja Kabaka abatemba bamwetooloola y'ensonga lwaki musajja wattu asigadde mu bbanga mukitegete bulungi nnyo kati tuvuddewo ensonga z'emmengo tujja kwatagera ku Sunday nga dobala brief story ne information kati mwenna abali mu diversion mukola information ibala nyingi njira bazanyika akantu kokka gwe nkamala then the information ndera masimu kwasi aso kino Yoseri ne baganda bo abanyarwanda mulekerawo kwolona ekifaananyi ky'Abannayuganda mu nsi yonna njiddamu Yoseri tibahabulwa n'akabinja kamwe Abanyarwanda abanyakawuntenti mulekerawo kwolona ekintu ky'Abannayuganda n'erigasi y'Abannayuganda mudidenteza mu muzambaza amasundi zigenda mu nsi z'Abarabu n'Abazungu mu ndagasi yaffe abasajja batuuka balina kawuntenti tasobola manyi Luzungu tasobola kweyogerako ebiwandiika tabimanyi mutandisa okuswaza ekyo Abanyarwanda okwepa mu Middle East n'ensi yonna nga mwasingisa enteeza mwe ziri masuti zikola bulongo mwolona gisobola Abannayuganda kazanya kavidiyo kano zanya kale kompani esobola amasimu mwadidenteza mu muzambaza amasundi zigenda ziri ukoona image y'Abannayuganda across the Middle East mwatala mu security sobe bali majime tasobola okwogera Oluzungu seconds 5 nenga Munyarwanda passport ya Uganda kawumenda nga jabali tezi mo ndese Abannayuganda kabere mu Uganda nga wapise kama byoko Oluzungu tulinde zibalese atosokera bakaba bangu dunga eka umita yali nyete ngiri mu suit this way what is this I'm asking you brother please read this one what is okay what is this name no, there is why? No, really? Okay. What is this? Yes. Tuesday? Okay, what's your name? Full name? So you're not able to read English? Read? No English. Only language? Which language you can speak? And? No English? No. But you cannot read this, you can read and you don't able to read this one. How I explain you? Okay. Total employee number? Employee number? And the rest? 70? 40. Okay, thank you. Mwadidde ne muzambaza amasuuti ne muzisindika mu Middle East ne munsi za mutololera sente zammwe zine zigenda zipama mu busa Katonda ozo ne video ejja kuba lekiria ngale bigabi mugenda biwulira ulira okay to make you an interview oh no she's the one one interview she's not okay you make an interview or no no interview nobody meet you before you didn't see me before? You? Even online you didn't see me? Online? Online. Qatar? No, in your country. Uganda. You seen me before? My girls busy. Sorry? Busy? Busy? Yeah. What is busy? My girls. You can speak English? No, speaking English. You speak English? Yeah. So who? Okay. You pay money? You pay money in agency? Yeah. You pay money? Yeah. How much? 60 million. 60 million? Yeah. How much dollar? How much dollar? Dollar is no. Approximately how much dollar? Dollar is no. No, how much? 60 million. 60 Uganda? A million. How much dollar? Okay, you pay 60 million? Yeah. 60? Yeah. Million. Yeah. Okay. And you didn't make interview? Yes. No interview. And you cannot speak English? Yeah. Sorry. And you don't have experience? No. Security? Yeah. No experience? You didn't work before security? Yeah. And you didn't see me before? Not before. You see me before? Yeah. No. Okay. Tell me what you know about security. What makes security?
Street. The family is here. What's your name? It's okay. What are you going to my room? It's okay. Okay, can you read this paper? Read this one. Read this one. Read. You cannot read that? Yeah. Okay. You can write? Write anything you know about security. No security. Anything you know about security, right here. You cannot write anything? Yeah. You cannot write. What's your name? My name is Shaka Malay. Shakaran? Yeah. What's your staff number? That was LS 17 14. 7014. Yeah. 7014. Yeah. Okay, thank you. Ekibayita sereka wano erikirika tunde ente owere ente. Mubule mugi sereka wano erikirika tunde ente owere ente. Mubasajja mmwe. Muli ma office ga government nga namukenyiri bazali batunde ente wawere ente. Yeso ngabaki temusobola okumaintaina pressure ndi kabuza mu answer. Muli kimu kukwata nakutta. Kati mutti sente zammwe ze mwambaziza amasuuti ziri mu kutta liga ya Uganda across the Middle East and other parts of the world. Musika siru wamwe. Ba indigenous man nabo yakoma mu peace binasobola kati nente. Okona liga safe. Sagala bali azamanya munansonyiwa. Esimu zitabi. Choka passport ya Uganda kati musajja munyarwanda. Hello. Kale nyama ujja kunyama. Kale nyama bali kunyama. Akatize ko akigambira. Ko wona Uganda bonna njemuli njamala busitwangite ebikola tubikoze tukoye protocol. Tukoye mu Uganda, tukoye protocol committee ya wati. Kati wano wenda ndibuti ndi baba ya tugenda sominge. Parliament. Tugenda sominge Uganda. Rukiiko. Banange tukoye. Kisha tukoye. Omwana kyagala tuli mumenya. Naye kama tweka banazo mba. Chama tunasema atazola kinga government ya Uganda tunaanza government ya wakati. Atwane sabida. Nika tutoe pale mu Uganda bora muntu kuki. Government yagena kunula muntu wa buli. Bananga abana mwagala be kamuli benkane wa kenkana wa. Kisha ebyo Kati yanza njama. Hello. Kale sana wewe kina chika bibi tu mwangu. Ekyo yange njagala nange okubeezaako okugamba byokudabiro ensonga yamiga olwagambye nti abasaba batakizibwa kubeera kugenda kulamira mu biki byawayogera ate kati Namibia yali agenze kukola ki oba nga takkirizibwa kukola mirimu gyonna gyonna Namibia era agenze kukola ekyokuva ejamani obutegera ekyo kisooka ate n'ekyokubiri era nange mbadde bazijja nga kyogera nti ngakungaaba ne Uganda bonna gye muli kabaka ali Namibia tusipulidde ddoboozi emungu nga bituuze Namibia obutegera olwekyo najjo nekyetagisa tulabe nga ne Namibia tugiteeka ku kisenge bajja kuvaamu omwasi obutegera ensonga za Namibia nga Hello. Naye sasa enteso munnange no ticha kuwulira ne bana Uganda mwenna. Olaba DPC Uganda awo. Ebasomera ku ddanga bayina ennyota 3 nya. Nga bali mu office magamba police wita DPC fe twali tunina kawo kuwinunga bannange talinga tamanyi kuwandiika wadde. Bangi batudde mu office ze Uganda awo nga babakuza naye nga tamanyi wadde okusoma. Bali mu program tasera kawa nirugete kawo kyokula nzo nangati. Kubate kenchira byensese kubanchi manyi. Bangi bola babali mu office abasinga obungi bola banganze nga byaba mu police. Bamayinja naye nga yasobera kuddala wadde. Baba batusanga abapolisi owina okunyira binda. Bonna basubira nga basoma Banyarwanda. Naye nga bakulu bitya nga bazimba bitya. Ayina kyapita. Mayiga okupapanga linakunja nyamugoba. Mayiga ekimugoba kyambadde ate kyambadde n'akaleega kirina galumina lizinezo kya holding kimulengera. Ngali pesa katumulaba. Bembakola ngatumulaba. Ate bali yasoma amajira bannange ekibi nnyo. Wasoma olaganga atasoma oli ku TV oli mu kuliko omusajja akuziza ku kibuzo kasita weta ku debate mayiga bamuza ne weta ku basirungi obo yimbi kasita weta ku debate ne weta ku kubuza ekibuzo kitegezo kugenza kulimba fuli kama tugende maso kuba n'okolola kuba n'olimba mayiga buli muntu yakulabye yoyogera ng'olimba naye bambikakkana kubanga oli bize mukolo ku mikolo fenye mikolo gyali okikole n'abasaba twala bali mukalo tulina twagala Ssaabasajja Kabaka tuyanza nnyo kwesindika kuno obupooko gwe busindike kuno abazaba TV zamme bogera bana mutana abale Kabaka nga baba mavumada tujja kuba kuba tujja bayina empitambi muve ku Ssaabasajja Kabaka tumwetaaga
tumwagala mubiri gwe fesi tumwagala twamukuba bwe twali tumukwasanga kubasaddamula twamukubwafaanana bwatyo gwemuyirira notafuna nansoni musajja gwo okumanya olikasajja kagwajja kusaanyawo naye banaka abantu bakulaba muzaata yakulabirawo mutandikwa nagamba oyo waana komekkeza kyagenda obakola genda bali bakutaba yayingira ddettakira munyini mwe mwamutta kubanga temwagala muntu ayogera mazima naye kati sawa ya leero kubitulira wabaawo yennyini guwafunanga anyira okulaggonyirira sotakusutafuna nansoni bwotudde kubizinesi onekulaba nokubanirira Kale sana ujibu wale kusema. Sebo ense kulia. Mayiga era kubuuza sibu. Bamujaga bya jamani. Kata ote tukula speech zo mbati simanya na wije ko tali Namibia. Wabide ko bulizi. Kidali kika kuba tali Libya, ali Namibia. Ngate batugamba tataja ngamba mudwali. Nayi ko tetu bakabaka kama mbaya ni mbaya. Wagamba ndikwenda tiki wabyo na bakuleka damu yes bila kuipeta tukwaga tada defense wagamba ndao ndali kuleka muri kwa mulaba ko yiru kusiri wali muloza ndo kusiri katuli basiro ne jibu niza mutatu respect ya bana akanya kabana ko kazi seza yewa Kasema basi. wana buli msada kwa biki kama kweli kama kwa kisa umsada kwa famize kama kama fadam bibia abatwa mutulu mulombisa Namibia kati tubudde matemu kubyala muri abalinyi minimu abasha kulinyi mulinye muyingira Namibia musabe sikwana musajja musajja nono kwecho nabira abafrika abanyambi abogera cyangwa kwatagara mu malika abaza ko na password ufana ko fatira abanene bali tubanyi byakugisi kati atwade information tali ali akonfirm atulubise mwe bali nyoma kama kubule wenzi Hello. Hello. Sebo kila mara. Mukube simu mbangu te oino ko otaga mbangu jaka walinze masebo kila mara. Mukulu ndiye wale kusema. Kale wale kusema. Ngaba kusoso bitamu. Kati ya bitamu. Mukulu ndiye kwachoka. Mwina wako kulozi. Mudibadde mubako mwoga muko oba ne bemwogera nabo. Mayiga nasoka ava ukiba kisoka. Oba kati mayiga je ogwe kabawede kabaka afe. Bwatu wa mukoze. Nje abakozi kiri muna bana kudamu kutumanyira. Musajja we byabali bamubuza ashaka kuyogera. Kiri muna bana kudamu kutumanyira. Ona inajo kinedi digi. Wewe nyo tena nda uramwandika speech ne mulemo kwogera ne mulemo kusoma. Kiri muna bana kudamu kutumanyira. Ayogera basima amanyuli mu Uganda na Rwanda. Nyamanda. Ayogera basima. Yabungisebo. Kaza. Kaja kwenye. Kitaka cha banange omuntu naba mutwaliro nomugati mumutwala muzingu yatali muntu nomu muntu kwa bananga kasajja ko katemu atende katula ku TV ne keka za mukazi wako badonda basiro omibali naka kufanya mutala kumulika hata kama mja kumulika akasi alimuteleko bananga yo kusungu akasajja kunoonye ensi yaffe abana bali ku internet bawe mulabu we muzi ensi yaffe yonna eyonoonese Simba wakati yao waliwo omuzogo ku social media nga musasulire ba YouTubers abaleta abakyala badde bulajja batandika okubibuuza bibone kulajja kifaananyi ky'omusindika mu younger generation, that is my question number one. Ba YouTubers abaleta abasiyazi mutandika okubabuuza ebibuuzo bogera stories z'abasiyazi ime kijja busindika abaana abato mugenda ku mikolo gyabo kandi mudda metega nsula gya Buganda n'abaguzi mudda kubasa amaguzi n'abazira bakukonya mu nkweku simeka bata simeka kizimba kimadasi mu Buganda obwaffe engoye za Buganda z'oliki naye YouTuber muyizo omuze obweta ne bajja batandika okunywa kaboozi ne buleta abasiyazi batandika okunywa abana bibawe mula ku gundi esi atibo we yali banande abana mu kafanzonyi esi yapelo none abana bawe mula kumacha paka kudde kuziba ne bachaza kwa banande tikati ya pebana usema kama bane isaba chaza kama mukume ulire naku batajja ko bakabube bananje nanga batajja kama binyo ne fanya yako kati toyanza banande ale mukama abakume kale nyama. Hello. Hello. Sebo. Sema sema kuweza Nawe bali kubera kusema. Kakati nzene munenya abantu abira kya mayigora. Otona nti ebisera byonna birapalanya. Ate kabaka ali jimani. Ate kabaka ate agenze ku mulamu. Nze kati omusomesa kyambadde namba. Kabaka okutuuka gyali kati Namibia. Twandibadde tunenya Namibia. Twandibadde twekunga Obuganda n'abagaliza Obuganda. Okutandikira ku Namibia kabaka yatuukayo atya. Okutesa kwa nkomo tusaba kuweza. Hello. Hello. Wanyo. Ayo ngaba nyona ira byokola. Kale, le mane kosa tulina kweganga bana Uganda. Dala abantu betulonda, why do they choose to find a blind eye? Cultural leaders are very important to the country.
naye members of parliament bwe banatebeesitukiramu raising these concerns about cultural leaders, then what are they for? Abanayagala kye balina okwebuuza balina okuddayo kubalondera oba bwe bana tebalina mulimu gwe bagasa awo tulina okutandikira bwe balinyereera. Halo. Sebo bwe bana okuweereza. Kale nawe wakuweereza. Sebo bwe bana okuweereza. Kale nawe wakuweereza. Bwe bana n'emirimu tetujja kabaka kati banange njagala kubuuza kibuuzo. Bw'obeera ku makya nga wakete ku makya ng'ogamba oli maddoya okubeera n'okugenda okutalabibwa enagi wadde omuntu wayinza okugamba omuntu oba mutwala abantu balekawo okusirikoza abantu naye nze mukama katonda wange oba omusajja obakalira muba mu bomba ki mayenga banange abalina kusoma ekyo kyamira mu buyenzi wano ndi omuntu era yenna agembe nali mu mirimu mayiga omukugu wakati muti yenna yigaza mu bwabako ate naye nyini alimu abo abatemula kabaka abamwagaliza emagombe ate n'abantu abalala babeera ku social media Mr. Mumbye ne batandika okuwuliriza nti oba Museveni oba Mayiga tasobola kukola ekyo kintu kambuuze Museveni under this kiki tasobola kukola era kiki takoze bannayuganda yagende kasese kasese yatakitawo okweka identity his own father yamutta okweka identity tasobola kutumanya nti omusajja tasobola tewali under years tasobola kukola ngate abantu over 150 kasese olwo nalukwa nakuba abantu ngungu during campaigns n'elections kunguba abantu bakita over 100 people bafa nga balaba abantu bakubira kadi tasobola amutegedde kuyo history yasoma Museveni ne kunaba tukola kasanga ngalo constitution square yalaga amasirikale bakubagawa na Uganda amasasi abasukka mu nsanvu ne bakya square abantu baganda baganda bakufatu fit nalagira fire baganda bona ko mu Kampala oyo bula Hello. Kali sebenarnya gimana? Saya kuda sih. Kali sebenarnya gimana sih? Nti gavumenti ekitundu kyekenge nnyo okubangira resistance esobola okucreatingayo gavumenti eyaayo in the disguise nga bakkiriziganyiza tontabaala nga asiri kutabaala kati Museveni yakuyetinga parallel state mu Uganda n'aleka Uganda kakundike konna babba amataka nga temana kintu kimugenda kudda ku Buganda ddesonga yone babana Uganda kekabuka kalimu mpuuga abeeri bwanika bonna ne Buganda kokasiyo na bonna bali parallel state eyo wesirikire nina kabidde ngendo balaga kemwali Museveni ng'atudde ku Entebbe Express nina possibilities bize ngendo gamba abantu MS Moment era bada kuyetinga ekyo ngafuna kibanda ngala oba ngabigendo kulo bulo ngotudde ndo agiye kwa ndakika basi ogera kunze wonese ebyo osali gomuntu kali sebeda kigemo budde mugenzi tufina budde osobola okuze kubiriza abaganda mwenna gibona abazi okwadde byoti abaganda bayiga tuwaje nakuba mu mukola ngabere n'ibya ngo mu profesa badi tega ibana kamanja abisobola akachoza basa msaba Namibia so profesa kulembera mwanno ugende Namibia munole saba sajja mukibache kyabisa sente usisonde atwala jano we kyesaba bali kuweza teacher kali seba Hello kweba tuweza teacher kali jambo bali kubera kale tusimanyo we bali kulwanira bambasa abasajja kabaka Mayiga njagala tutwala omukisa okutegeeza byokola byonna abaganda tetuli basiru ate nabiga batula basalo oza kitwa manager yaga Mayiga ina muganda benga sebembizi nese Mayiga ina benga sebembizi bwetuba ebera nanje bere mani yesinga yeyamanyi tegambwako eya buli kimu etwala buli kimu Mayiga twala guno mukisa okutegeeza abaganda balajja ne baba bakutaka tovaayo kwogera twaje kufa kula basajja kabaka bikira okutulaga nga bamutwala nayo bemsajja nabyo wakana atandika ogamba ogamba programme alwoza abaganda bali basiru tebasobola ku collecting eyo information ine tula bikitu kigenda maaso
Nekirala teacher njagala okubuuza abamemba ba parliament aba Buganda Caucus Muwanga Kivumbi kisajja gwali embizi kubanga Muwanga Kivumbi tusobola kungana nti gwobulira Buganda Caucus Abanauganda ne tutumbule eddoboozi lyaffe tudimandinga Ssaabasajja Kabaka Igomosebanga osirise era president sigenda munenya ababula katugenda kusaba ekintu kimu yeteeka ekya president watu nagamba president yatukulembere bajja gamba mbu bamuyingiza mu bino tugenda mu Buganda wa Kabaka fenda nga tugende bwa munani abanasobola bagende memu ekireka ffe twagala Ssaabasajja Kabaka bemayiga byolimu byakito benya nga sedde mbizi abana tubamanyi woso batumanyiwo n'abo abalongo bokweka bonna tujja kunoonyerezaako mayigo yinza okutalaba famire yinza okutalaba ku mulambo gonze nkukakasa kino ekintu nje bujja mu maaso kubanga mpulira bulumi ku mutima abantu ne bayitira Buganda mugaggalidde mu Buganda Kasajja Kagundi kati Muwanga Kivumbi mukalira ngo weekend tasobola ffe kugamba ko tubanenga Baganda wabali weereza teacher Hello Wandiso Kasoma wale kuberako kakati nze njagala okutuusa nti bye bali kukola ekitole mu Buganda ne bakimanyi abaana ba Buganda abali emirimu emyivu era abaagala okuwanirira obwakabaka bwaffe awulire Banga yeetumye okukolerako history naffe tugenda kukola ebyafaayo nga bwe baagala okukola history mu Buganda nga bajja batuzizza mu history eyayita okulwanyisa obwakabaka bwaffe nze ddiini yange ndi Muganda tribe yange ndi Muganda naye nga bw'obanga otambula mu Buganda saba mukama wa Kayumba yatambuliramu akakukwe nawe kuba otambuliramu ku mulundi guno ate nga bakusibiddemu ku mikolo gyonna gyolagako tandika okutambulira mu Kayumba nga bakuleetawo ne bakuplantings mayiga waliwo Abaganda abali bedda okufaafagana nawe osobola kubeera ng'okolera biki ebitutegeera Musimanya Abaganda nono kimanya omuntu eno tukubira muntu waliyo Abaganda nono kati ategeka ajja tugambe Abaganda nakyo twakunye bubi kati akabema owekiyayi abagenda naye amuli bwange mukozi w'ebikolobero bwabeera tugenda kubikkiriza Baganda bange bali mu tutegeka bana abasajja kitologedde ennaku ze babali babuzaayo okujutwala amawulire g'omutaano ekyo tekigenda kusoboka kikafuuwe ategera tugenda kikkiriza kubanga akabata kina mukatege bakatege speech tukaganeko mutabani wa Kabaka omukulu Mayiga ekyokubeera nga wawe badamula ya Buganda tekikufuula kwagala Kabaka kusinga Baganda ebyo byonna buli kyebakugerako n'olaga nti basinga okwagala bwa Kabaka yabitugamba kodda byava nze kugambye waliwo abantu abeeteefuteefu okufa naawe naffe tukola amawulire tukola ebyafaayo nga kiri wa Buganda yaliko ku mulembe gwa Mutebi omuntu yafaafagana naye omwesomye okola okulabisa obwakabaka bwaffe webale kuweereza Uganda zaabwe sibwa Sebo Wandisebo Wandisebo Ati kuwese kugenda maaso somo bukate bwo kumpi awo tuya mugenda nabi bigenda maaso bakabinyo banange kitalo bali kuweza osaba ya Ssaabasajja Kabaka n'okukwaliza na Uganda namwe bali kulwana lutalo nangwa ndeta lunagwa naye nga tekiteko kusa ayigaaliya bakubako na Uganda bakozesa gavumenti naye kitokozesa gavumenti ya Uganda mu tukaako bonna tugenda baziga mu kirimu waliwo banira Uganda olina okugirwanirira n'ebyayo ebirimu okuba nti buli kimu kiyinga mu mirembe tetwafuuka nte zakuzunguza amanyi banomaliza bazunga buli wamu baagala tuzunge tuve wano wali bwe batujja ku kino nga batuteekako kino ab'ebikolere Namibia bo bajje bakuba amasimu tebamukaleeta kyafuyana tugenda kiryako bujja mulemereyo oba batambula tujja kusimbula tutambule Ssaabasajja Kabaka tujja mulaba oba tujja kusala amagezi gonna twerwaleko twekalakasize Namibia tetujja kubeera batemu tetugenda namundu tugenda nabezaffe enjeru nga tubalisa Kabaka beero atuzeeko natuzumusaasira nobya byayo kasebo koma abatesa Hello kakati Obuganda bulina structures badde nsaba otusomese ku structures ezo mate tunaba kutegeera abantu tuli Baganda naye we are interested mu Uganda era tukwa tulina amataka e Uganda n'ebyaffe naye waliwo abataka abantu abambala n'amakanzu ne banyuma omusanso ko tusomese ku bakuzani nti Uganda bapotoka eriwe tinyewe kyakya abantu abo tuvumu ko atunyonyole mukama abalwa structure tujimala egenda kujja nabo jingali mabega kwa Ssaabasajja wala bakomyewo n'addamuga structures ifo agenda kuddamu mu process ekikuli Namibia tugende ku plan media bwe tubategeeze abayizi Katuna okufuna obudde njagala kutegeeza Museveni akyayisawo ebintu bye nabwe bakyagoberera ekisiru Museveni akyayisawo ebintu bye kati kutwogerera olunaku lwa jjo bayisizza omusolo njagala mbazanyire ka video kange sinafundikira buli omu ogenda kutegeera Uganda buli omu ogenda kutegeera nti Uganda mulina okusituka mu lwane muve mu violence ngera muddize bulungi nnyo wira Tubalire sinkanya okukwaganya ebirowoozo ku baguli eteka ly'omusolo eri excise duty amendment 2024 nga ggwamu agulira ensimbi kujja bya 24 ebbago lino liteka omusolo ku bintu ng'amafuta amazzi mobile money n'ebirala gavumenti yaleeta ekiteeso ng'eyagala amafuta g'ettaala parafini gateekebweko omusolo gwa nusu 3 buli lita tukati n'ababaka bakiganye omusolo gwe gumu guteeka enusu 10 ku buli lita ya diesel ne petrol tukawano ababaka omusolo guno bagezaako okugwakanya And still what will happen?
I can tell you, the country of the money is the tax, is the less demand you be getting. Because ultimately, this is having a multiplier effect across the... 3 be recommitted as proposed by Honorable Semuju. Those in favor say the contrary nay. The nays have it. Bagambye endekezi wagira nezisekendinga era muzungu ndikazoza ai kankazi batono nnyo katono mugambye ndekezi muzimasiga mu parliament zikimeni nakabiri zoza ai ndiko tukunga debia nisa shomso ko zizija tekazi njolo bafe wira 3 be recommitted as proposed by Honorable Semuju. Those in favor say the contrary nay. The nays have it. Abakawona basenze okuteeza naye bakasebiri kubanga omusolo guno gugenda kuviirako ebbeeyi y'amafuta okulinya olw'ekimere kikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo kirenye tusungu wafudde baddu mu ggwanga lyabwe tugamba nti gavumenti enali babeere bansa bamanye obuzibu banebanda balimu batunulire ekonomi nga bwetambula bamanye covid yakosa abantu tukyali mu effects za covid 19 nga bweyakosa abantu bizinesi zonna zigudde nefe bannayuganda bongera okunyigiriza nga weensolo tekiyamba twabuwaza abantu ku sente zigenda abantu abolwatu kyannaku nnyo nti era bamaliriza nga abatono birowoozo nga tubabiganye awo tekuna sona abantu badira bangi naye kalise era bannayuganda kitwagamba banye nti engeri tugenda kwatisi yakozesa bidi mujja kwesibwa nekulu kubanga ebintu byonna byonna mu ggwanga olutumanyika amafuta yina muzigo okutambuliza ebyenfuna buli muntu akatabira asobola okugula amafuta n'obwongera naye olowooza ku bantu bebakikira olwo n'ebibuuzo bingi ku mugaso gw'omusolo bannayuganda gubawa n'abandi beebuuza ku buweereza obuva mu gavumenti twagala gavumenti sente zino ez'amafuta eziteeke ku fund y'okuyamba okuddaabiriza enguudo sobola okubeera n'enguudo ennungi ekyo tetunaba kikola nokoza ku muntu asemba wabula ng'okwata obumbi 578 n'obuwa magoola n'okukwata obumbi obusoba mu 2 n'obuwasi baloberinga abantu out nga twekuwese mu 2 n'omusimala omusolo ogugenda kuyamba bannayuganda kisolozebwa ekiteekebwa mu makubo gaffe akolekakolebwa amalwaliro ne gabangedagala kwegamba samusebe banebanga nti omubiri yenna kigatasola ki mu kiseera kino litapetro eriko omusolo gwa 2005 gugenda katuuka ku 1,5 ate liita diesel eriko omusolo gwa 1,3 gugenda kulinnya gugudde ku 1,230 omwaka gw'ebyensimbi ogujja mu ngeri emu omusolo ku mazzi aga mineralweta oba ag'okunywa mu cupa guteereddwako omusolo gwa siringi 5 buli lita ddala nti no ensonga y'amazzi agamebwa tulinga kati abagamba bannayuganda batandika okubanga banywa mu maguliddira omusolo omulala ogutagudde ababaka gwe gw'obutundutundu 5 ku buli ajjayo ssente ku nkola ya it banking era kati bakozesa app gamba chipa send wave mangu n'endala buli ajjayo ssente wakusalibwako obutundutundu 5 buli 10 baweereza ssente nga yisetu world remit oba send wave era zijja ku mobile money wallet y'omuntu n'agenda n'aziwizibwa kati tekigenda bakitegeeza omuwendo gw'ogenda okubanga ogira ssente kugenda kuba bweyongeza and includes all withdrawal services provided by financial institutions or a microfinance deposit institution other than withdrawals at the counter inside a bank hall. Tulisa gavumenti tekamu nkola etteeka lya executive omwaka gw'ebyensimbi ogujjira okusobola okusoza omusolo gwa 2025 jumakirya kati ebimulidde jambo likuva parliament mwebali n'abala mwebali kati wanwala ekibuuzo kyange etteeka lino teririiko nti liri exceptional kuba NRM liri general liumanze awagira enkyukakyuka liumanagi wadde omuliro kyo tova kulayi tova kisanda very good and important terina kawali kugamba nti lirina kuba banuupu liri general wa NRM yongera mu diaspora sente zoweza bagenda kutemako omusolo bino wotu ogomba kumazi mpeka ebisemekani bongeddeko omusolo onogenda kugavumenti agalimu okukolera bavubukolera amafuta kunyiriza tulagiro tukoma kunya amafuta gayidde akanana bakenda kale awo tebangala kati ekimu ekisinga okusanyusa mu Uganda owaji bati wagira bakulya kyekimu bakuba kyekimu kati mwe ebimesi gyange esembayo nga tuvudde mulwali gano ge mazima abantu batalinanga kubulayo nga temumanyi nkola za nsi ezo mu mbeera za bulamu bwa bulijjo wandibadde olwana nnyo Ssaabasajja Kabaka n'asigala nga bulamu obuli wa NRM obufuzi wandibadde olwana nnyo Ssaabasajja Kabaka n'asigala kubanga custodian mu nsi zino ze tulimu ffenna ettaka lyonna lya gavumenti teri owning ttaka ali owning ali kuzinyama namu kino bwe kibwa makula kuliko kandi ko jabuzo ngera ne Uganda ofuna abantu ngeri manno no owning ekibanja ofuna ekyapa kimanyi no owning ettaka mu muzimba kinyumba yone wala no fruit aluza kuna abantu which is not the same issue in the other parts of the world. Kati Museveni kyagala bajja okasita jo Ssaabasajja Kabaka custodian yakwatiridde ennono ngolo ya kwatira kwera kwera okasita mujjawo kati obo NRM ngombe gasima wenda kabya nomwe bagenze bega no mwongere ndaso bagendo bekinyo kuba ekigendo okulya ffenna nawe kigenda kukoliramu Museveni emwongera Kabaka he is the custodian yasobola kutunga Museveni this is wrong but we right okusiga sokwera kutakani kati mwongera ujja kuwulira bibye bagaba buloza tusanga tuli kunyamunya this is a true story yesu wachi Museveni akataka aveewo ng'akozesa mayiga n'alonga aginisisa Kagere akozesa Tiwayi Magere akozesa Mundi ya John Kagere akozesa abasajja bonna abali mu akozesa kujja kasita bana bajja kola ekisiza mu kutaka ng'oli agoba kutaka kyakuwadde kati zeso bajja bajja okujikondi aba NRM mu exception mukiriza okukyanya omusolo gijino ne bajja Ssaabasajja Museveni agenda kola yakola nga tamanyi wa NRM bwe manje bamujjamu video de kusaba kusale kusabi wale mero ngaba bakonde atabya musigale ngaba Ssaabasajja Kabaka mwenda bagende Namibia ngabagende okuba omusezi danyo please mutambule bagenda mwenda Namibia ili visa free okugenda Uganda kwa passport hotel booking na kama inapata kuya Namibia is a free visa free country Uganda pata passport hiyo booking hotel ni mchao nyingine okugenda Namibia nchidam Namibia is a visa free country Uganda the only you ukiweka kitu ndanga kichi hotel booking national mukadde obinga bisatu bokumala mundazo yona munya Ssaabasajja Kabaka weta visa
oyo kuna kwasa kunakukaba tuyaga bizigenda mu Uganda East Africa Uganda amaze otebuki nakasera genda okubeza dola ngabizi bitano mugende muno nyisa kabaka nabayita kisha n'ogende mukaba kuma Ssaabasajja kabaka wonna wali nabagala Obuganda twagala mugambe twagala buli kimu kibagambye video wedde baba kume usikana kusande mulide mungi abyebyo ebyatukira Mayiga n'omusikali abadde akulira entambula za kabaka waffe akubanja ate abuzeewo nate Mayiga ika yamanyuwa gyali kitegeeza bingi ebikolo bingi bali kabaka waffe n'abakukabambuwa bakubaka okujjuwawo ne wakati basibwa twali musango bakoze bagezaako okubateekamu okukyafiya baleme kudda kunywa kabaka basigale eyo kabaka basobola okumwefunza ne bali nomala kwambako abalimisa nabigodde yefaanana gy'afaananamu kabino ne kabaka waffe baagala nnyo nabaliko omwali kubako nagona